BOCAT TV Nera kati n'entabo endala yazze okuba nti Uganda terina ssente neze nesese musaziddemu omuziziko President Museven abaninze travel zone ezibali zigenda abroad ye ba member of parliament ba civil servants musobole okusavinga kasente. That is madness. Ezo madness. Ono mwana simanyi kyangamba naye munkwatire omugamba ogundi kani mugambe kyayogera mugabe mbandiko kwa namusubidde eggulu gwe that is madness. Museven akimanyi ebyagana ba tribe ndala. I'm talking as a half a westerner. Kati asologana kuteso yo. Museven asologana omwana kuteso gende Bulaya. Agamba ndi kasobera ebyo bya dole civil servant na magani waka parliament ezo zamade mutambula bazikole batya basi azijje ani bwagana ate ne yazibaniza asinzire eri ekyenkunyonyola kitegeeza president ebintu byayogera nga tali ku ttaka lye biba narrow and void yasinzidde mu Dubai. Museven yafuka Dubai. Total madness. That is total madness. Ebyo gabya gasiya nayo toletanga. There is no any munyankole any westerner whom Museven can ban from traveling. Talina na maanyi ago nawe. Museven agana otafire. Otafire yagala kuba muhozi mpingo ogamba Museven kugira. Nego muyibiro. Onema otafire. Otafire yagala muhozi njya kukuba gwe mpigwe. Kusita wajja kwekwata mbyenda. Nego nena abo badde. Museven asoro kwemya amaso gotafire. Namuga togenda Bulaya. Basevinga kasente. Bani otafire talaba bebazibba. Buli lunaku yani eyo simanyi White House za narero ekosa bilioni 2 mukulya. Ezo bilioni 2 sikugula masasi sikugula ata Museven yatugamba alya kalo yatugamba ku kibumba kawunga na nakati wa bilioni 2 batusiri wali yako nakati wa milioni 2 unalili fine. Natasha yafumbirwa, Patience yafumbirwa, Dana yafumbirwa. Paina beautiful gundi marriages usekera very gundi nankani utunda Patience ngomraba Patience ali ku ministry ye very serious ready nze mbasanga nyonga ku Gulf Coast yao during lunch time. Sometimes I like her good ministry of Patience omwana Museven kati bonna bafumbirwa. Museven alina abantu bameka bali bilioni 2 lunaku ebyo yegeta chobola bayabyogeredde Dubai ngate aba baragadi sije babera baba wabusumbuso ragadi ali abusumbuso nga mukaga nakuta gwakayo ruto ragadi ruchale twale mmere lyawo lolo nyiri bikama sabu ragadi bagambe alumwenjala aina masabu mu rubuso gabani go nakutirawo osigera ali abusumbuso twagenda busumbusa bwe butawoma obani abu serving eyo babalamu wakakadde munayo kiriza batu ga pende milioni bamunana bameka kati kyogamba abakali bagenda kuda kufuma bagenda ebya katika kifuba kubulire Awezze omumanyi yali mu Bungereza ne bamugamba bodde Uganda bagenda kukwata ntiki sente za gavi nti gavi mwabata sente zaali za nanka global fund zaali za basirimu sirimu ne malaria nga America izituwadde yali agenze ku medical check up. Can you imagine Minister wa Health yali Awezze by then ngomukebera obulamu bwe akeberera mu London ne mwana gana gasiru gatufuze bubi Minister wa Health nga agenda mu London bamukola medical check up ze chovola bwensango ne waba muwala nsobola muvugira amalusu nga mbwawogera Museven ze naga sura ne waba muwala nga mwagala nnyo ne yambula nga tuli mbulinga ina nika ya yero ne kabakalega ka yero mbimuzake bigoye bene mbikanyu gwa buli mukake gana van twale bisirani yero just color ne yafuka ya bisirani chobola ne mbuka tuli kitwa kikozesa ya mukisaba meka kataba kyambala gundi twade ku Mother Union sibe twambala white yero nno kala ya amanyi nnyo mukatuliki na ye katete ali ajagala njikira kusomero lya fesenti twadayo da white nze mwamanga musanga ali mu Mother Union ngamba de yero mbabatukirivu butukirivu simanya mbutukirivu simanya ichitangalire mu white tedi yo red tugenda kusabira red twagisabira tujiwa kama mafuta kibe kitangala ani agambye wewe obatechi kati oli bwaba wakutambula nagenda ku budget ya government Museven adda unavuma abazungu when you start the international relations agamba
omukulembeze byonna bwe yayogerera mu nsi ye tomuvunaana aba ayagala bamulekera dat liberty kivula Museveni asobola okudda mu Uganda n'agamba Uganda eri mu first world country America ne baseka ne bagamba mulengere empuuta abyogeredde mu Uganda mu mpuuta ze zakulembera kuba yalonda abavubi yalonda cabinet y'abavubi bakulembera empuuta zaabwe kakati then Museveni avuma abazungu kivula lumu baatambula ne baveko ne bagenda naga let us leave this rubbish ne bamuleka ajerege empuuta ze kati omukulembeze kyayogera mu nsi ye they don't take it serious kati nziramu nekino nekyayogerera wabweru basitwala nga kiri serious however kyayogeredde wabweru singa Museveni abe Kenya n'agamba tugenda kulumba America they take it serious naye ate waayogera ng'ali mu Dubai oba Kenya oba America nga kyayogera kikwata ku bannayuganda osegedde they don't take it serious lwaki anti kati aba kiri ku bannayuganda ne wabageta gwe tolaba yabadde mu Dubai n'agamba mbaaninze travel igundi z'aba civil servant BMP ba minister yabadde ayagala ku impressinga bawarabu kubanga abawarabu tebatambula boba omusajja yasalawo etteeka tusigale wano mu ddungu bw'oba oyagala kugenda kuwumula mu America zimba America wano kyobola bazimbye Dubai kati yabadde ayagala ba impressinga abyogerereyo asikiriza aba Dubai ekintu ekyogedde Kaye Uganda tekisobola kubaawo abaana nga balinyanye ebyeyo tekisobola kukola wano emirimu gibeeranga omuntu Uganda tasobola kusobola abatukulembera SULA n'agamba si bannayuganda bazimba boba bakongo tebasobola gwelaba omusajja yagenze Dubai talina kyeyeegomba atuula ku bikyayi bye nakugogera ne baani kikyeyeegomba gwe tewawulidde SULA simanyi oba okimanyi tewategedde nti Kampala buli kilomita emu bweti bagenda kukola buli kilomita ye Kampala bilioni 10 n'ezo 15 SULA njagala osirikiriremu bagenda kukola kolansi wa Uganda buli kilomita ng'ekostinga bilioni 15 naye nga ate tasobola kuwangaala kumalako kisanja vali ku kisanja enguudo za Uganda ziri leeni emu eno ne leeni emu eno teriyo leeni ezo bwezitu kati mu nsi yonna enguudo esinga okuba expensive bazita Silk Roads Bachina ne bazikola pa kilomita zisinga olwafu lwa Kampala nnyo n'amaanyi ate ebyo accident oziraba ng'ate muvugirako speed ya 5 bali abasajja akwata Porsche n'avuga akwata bwati Benz n'agirinya omusajja yanvuga muzeyi wange ali awe Netherland nkutumiddeko nga nzijja Netherland anyingiza Germany waliwo twatuuka ne muga muzeyi emmotoka entosobola kuva ku kkubo kanga nasaamu katono endabirwamu n'empuli ekiri wabwe tosandabirwamu tokikola nga speed tuli mu 200 ng'emmotoka yatuula bweti n'egaziwa bweti ne tugenda ku kye bayita highway ng'eringa nnyonyi yagaziwa bweti n'etuula omusajja n'alinnya pu speed 200 obubenja nti mwe muleeta emmotoka ezitali kyekunyonyola kati Museveni ezo ali kumalwa omanyi ojja kwogera n'omuntu nga gyayogera kati what is that you can Jim Awezze mbadde nkugamba yagenda e London ne bamukebera abali e London ne bamugamba todda e Uganda bagayi bagenda kukwata wabbye sente za gavi n'agamba enkya nzira Uganda n'alinnyo n'aleeta bannamawulire yabagambirawo ng'ali London nzija bwe yatuuka ku kisaawe te n'agamba bannamawulire nzize Uganda kati agala okunkwata jje naye twali wano nga ne Museveni yeekalakasa I'm going to arrest those people abalidde gavi Jim Awezze yagamba ndi wano munkwata bamukwatayo wano Uganda wali abantu abamanyi gwe botomanyi omanyi gwe bakwata oli yakulira mu bulo ono mu Eastern yani ono Mike Mukula owakalo ne bamuyingiza eruzira eyali minister we bamuyitani minister we owaherese ye tebamukwata Jim Awezze you can't joke with kankubulire wano waliwo tribe nabeerawo ne families ezifuga Uganda kankuwa ekyokulabirako Kuteesa yatuula ne Museveni nga muwala wa Kuteesa yesimbyewo ne muganda wa Museveni meeting n'etuula Museveni n'ayogera n'agamba nti ono Sodo eyafunye kaadi Kuteesa n'akwata akazi n'agamba muwala we kwata ensawo na bitya n'agamba ono n'asonga Museveni namuwangula akalumu 1980 ngenda muddamu mu bbaka Kuteesa n'akwata muwala ofuluma abatuuka mu lujja Museveni n'amugamba sebo wesi wasooka okomewo wano Sodo va mu kalulu kati oyo gw'ogamba nti ogaane muwala we okutambula ebyo Museveni yabadde anyumyamu mboozi z'amalwa kukanga bali ennyonyi za wano kankubulire Katonda addidde endwadde n'azikuba ku bafala bano teri asobola kujjanjabibwa Uganda
ze nkugambye Jim Awezze yali minister wa health n'agenda e London omucekinga kati SULA waba minister wa health bamucekingira London kati ate gwe lugojamye osobola okwesiga amalwaliro ga wano mu nsi yonna n'okwata president w'ensi eyo n'agenda mu nsi endala omujjanjaba olina okunnyonnyola ensi eyo we beetegereka kyovola mu nsi ezo mu baraka bamujjanjabira mu baraks z'amagye kubanga baraks z'ensi ezitegereka ziba ne facility nga zaakabi ate ne bawona Trump we yalwala bamutwala mu baraks y'amagye covid n'awona e Uganda Museven baani we balwala bagenda London na mu kliniki ya Gakani lwaki nagamba batufuga wano siba na Uganda kliniki nawe moi asobola okulwala ne bamutwala mu Gakani e Nairobi mamanze government bajigoba bamutwala oyo Gakani foreigner isa kliniki wadde eddwaliro e Nairobi amalwaliro ge Kenya nga president wa bamutwala mu Gakani bakera bannakenya nedda mu lwaliro ga bannakenya Kenya nani munnakenya kawaida eddwaliro lyagenda n'omukulembeze rais wa Kenya jagenda yes jagenda mu chobola bannakenya batuukawo ne babasekerera ne baga mulengera empuuta lengera embaata otunira obukulembeze bwa Uganda n'olaba empuuta chobola ne yalonda baminisa yagamba yaleeta bavubi this is a patriotic country buli afa n'ambassador afudde yafiiridde oba Kenya oba wa simanya bagali wango bafe naye ng'omanyi sesirizi gwe sesirizi yensi kazinga teri mugagga extreme teri bwavu buli resource yensi bagigabana naye ate bagamba balamuza bakolayo n'abalala bave ne Uganda basebutinde tebatwala bakavuma abakolera Museven batwala kagundi ani butera onyo yavaawo n'okudda dolo basolo muwa ku record gyalina wano abo eriwa ng'ayitawo eri walala tebasobola we bayita wano abakuuma obululu ng'eri waliyo okulonda batwala Bobi Wine na Besigye goloza balalu this is a patriotic country olwo batwalani Roger Mugisha biki bano abogerera NRM okole ki nebyogenda okwogera bisesemya nga bamutwala wa sesirizi kola ki yensi mu Africa bannansi baayo mufo kyokugenda mu America okukola asigala wali kuba balina emirembe temuli mbaavu bali awo bonna wali abaana abali abakuba ekyeyo naye nga gamba yasembayo okufuna sente afuna sesirizi nsi ya Africa atemye buli kimu emisolo na buli kimu genda osomeseeyo kakaddaaka akafuna nga jeko rent kakadde kamu akasigaza n'akasaving ake Uganda ng'alya bulungi asula bulungi era abaana abasinga ng'ali wanalwana ne visa ya America agende sesiri ka staff na pass ebintu byakazibwe biyimiridde bitya era kwe tuba tukomanziruke ebintu byakazibwe kazibwe tewategedde kiri mu maaso ga kazibwe agamba Twitter account ye bagibbye era Twitter account ye kwati ebiriko bisoma bwe biti ebimu mbadde nsaba ng'oleeta ebyokusoma Bobi Wine weesonyiwa omusajja gwe bayita Bashiru Kazibu mulabe nga ddole mulabe nga kisiikirize mulabe nga ekifunvu yagambye ask Kyagulanyi to give you his admission letter into Harvard and also give his medical report on his claimed torture. All that was fake. It was just sympathy card to scatter votes and make Besigye unpopular. Kumukutu gwa Twitter naye yavudeyo na disgari anaga banaye account yange bagibbye bagihakinze mbuze ebigendayo si byange yavudeyo ddi Jo yakoze ne ka video nakalabye ngezo Twitter zibaddeyo ddi zitambula twabadde ne Twitter ezo okuva ekiro ng'emukwemu ne bukya anti tennamudda mu mikono gye tafaayo eriwa ate yagikoledde wa si ku Twitter tebakulimbanga ebyo gasiya gwenze ndi mwana we NRM gye nazaalibwa bwe nti mmanyi obubbi bwabwe nkulidde mu ssabo producer segete mmanyi nti kino kati Museven ali ku kino muzeyi wange Sala agoba kino kati SULA gwe omwana yategeera ategeera okukola ku radio one of the best radios ng'okeera nga bakulaga kiti nti Sala awandiise mbu ngenda kuvaamu gwe Elias Lukwago kugira nga weetonze nga nawe okkiriza oli product ya UPE kyekunyonnyola kati abe NRM engeri gye balowooza nti bafuga basiru balowooza ffenna twasiriwala
nti awandiise Lukwago mbadde nga nkuyamba until we netondera ngenda kujjako bwagizi ngenda kati Lukwago yagaana okwetonda tubuuza Sale leeta obujulizi oba yasindisa omusota Lukwago waya abaana b'e Masaka abo nabo bagenda nga mpola abo walukaggaogere ku mumojja akawombo kunyonyola kakati nkugamba SULA teriyo kiddamu oba ntya Kazibu ali mu retreat oba Ntebe yaba shadow cabinet ya opposition etudde bali eyo first message eyazze we yategeredde nti bahakinze yandikoze video kale ku Facebook tumaze kulaba messages nga 8 zonna nga zikuba navayo ku macha kino kimulekawa Katonda olaba bali mu kunjogereza kudda kawempe sigambye Madezi yane producer ne mugamba bali mu kunjogereza kudda kawempe gamba fe tugenda kankubulire bonna obukulembeze kati tebereza mu Bob Wine Uganda wegenda okuba mata Bob Wine president Kaye Wisdom MP either wa Kampala Central wa Kawempe zine mputa ze tugenda okujja sikagamba I'm just disappointed Kazibu message emwe yazze Museven omulaba bagenda ne batugamba nti waliwo ebbaluwa egenda efulumye ne regarded as fake because aina abantu abatudde muri mu retreat Entebe message emwezze eyokubiri ezze eyokusa ya mukaaga abaana bakoze gundi Kazibu atutta navayo bakumacha nakola ka video naye nga damage is done njagala tujja no producer gamba abantu bencha nkunyonyole ku buli message nga tusomeji Bob Wine nkunyonyole ngeji yayingira mu Harvard ne course je yasoma ne course eyo chechi kankweko preamble papula zirwe zamu case anti busiru Kaziwe ne bakolera bonna basiru batumba umba tutu nze betusola kungamba Kaziwe those are planned things bino bya planning nze tisoko olindeko ojavayo ku machoga baji hakinze ne bayisaawo Harvard ngenda kunyonyola waliyo course ze bayita SSENYONGA CPA those ezo course was soma zisinga ne degrees amanyi ogenda kujano nkubulire course Bob Wine yasoma bakutwala batya mu Harvard kankweka preamble tewetwala gisaba Harvard yateekawo abantu abasukkulumye world over mu byobufuzi entertainment nenga muri kudala lya leadership for example bakikope Makerere mbiseera byabakatolubwama Kaye University yaggulawo negamba tusomesa art and drama wabula waliwo abantu abamukoze nga tebamusoma what can we do ne baggulawo oluggi ne bawa oluggi okukkiriza bakatolubwama bajje basome abati yatuka ku Dale Muyingiza University Bob Wine we yajjira kati ekyo bakikopa ku Harvard yagamba munsi wali abantu abasukkulumye bagandi kati Gandhi anya PhD ne tusoma bintu bya Gandhi Socrates bani yes kati Harvard ne gurawo buli obaluvanyuma lwa bbanga kiriwo buli mwaka banoonya abantu abali above leadership ne bamanya nti no bano bali mu leadership gundi bali ku level ki level weight ne baga nojosoma eyo course njajji bagamba bonojja wano Harvard ye ku invitinga because that course is very expensive Museven ne degree yetu ginoonya nga atawera Bob Wine bana abawandise bino Kazibu abamanyi Museven degree tunoonya ya political science paka Tanzania sebo ati chenkunyonyora ago manyi nti no Museven yansalisa Sente nambozi yaterawo milioni 10 nenkwata gundi zange byali bitane bya Tanzania nembiwo omwana nemga nyamba gwe gendo nonyeze ndiye milioni 10 eza nambozi tunoonya mpa byakugula ate bitano byange tebyafa omwana Mtanzania yakubona ngamba jameni karatasi ya rais yako potea konze potea namna gani aye
tumechagua kila kitu. Lakini karatasi alisema alistade nini? Political science. Mwaka ye? Mwaka gani simanyi? Yogede. Wetoto dego. Bwana, tumechagua karatasi. Nangamba ba omanyi unamu omwaka. Bone banonye emyaka 5. Nangamba erinnya litubuze. Nendo sebo yo musajja gwozalawa nditayina bipapula. Ali kukulukala lw'abana Uganda basinga okutegera mu Uganda. Simuzala yente tayina. Kubanga inze nange gwe nawe ukimanyi tibukyabeerawo kwesimba yesimbira ku affidavit. Ne kugambye ajja n'alayira ekirayiro. Museven n'alayira. Bannange nsoma degree political science. Wait. Kakati alonze Winyidolo akigane. Winyidolo yagamba kabaka mbw ali nnyonyi bbiri. Kati Winyidolo asolo kigana ndayidde nasoma maze. Yaronze byabakama. Omanyi lwaki okulonda kwe Kenya kakati kwe kukyasinze? Why? Because alonda akakiiko n'abakulembera akakiiko k'ebyokulonda si president. Twagamba Museven nti oba oli wakabi. Kkiriza nga si gwalonda akulembera ebyokulonda. Yalwala omusujja onako n'agakalete muddamu biteesaako ebi ne bibula. Museven asobola okukkiriza bannayuganda nti ng'Ekenya we kiri. Ekenya byabakama waayo applyinga ne babakolako interview nga buli omu alaba ku TV. Ekitegeeza kituufu ali namba emu muki ku bagezi ba Uganda. Ate byabagezi bivuddewa. Tonagira ba lisiti tikanaawe lisiti yafulumye. Eno muyanga Kagwanja gye yataddeyo. Agamba si ye yagikoze naye yagijje mu group mwabadde naye abaana bagamba ffe tulina kukuba messenger kuba gwe waleese naye ng'ate nga naye taliimu yenga yenjala. Kagwanjala bonna baakoze lisiti eno si Kagwanjala. Ani wagamba Kagwanjala nti yagijje mu group n'agireeta kituufu. Kagwanjala kati kankubuli wana abantu batasobola kusinga Kagwanjala. Wali Andrew Mwenda huyu tasobola kusinga Kagwanjala. No, Andrew Mwenda cannot be mu bantu asinga okutegeera mu Uganda namba 10. Tasobola kusinga Kagwanjala yennyini yagitaddewo. Ate Lwabogo. Lwabogo ekiki ate ekisesa Andrew Mwenda asinga Lwabogo ali mu kifo kya 16 Mwenda ali mu kifo kya namba 10. Yenna yabikoze mu siru lwa nsonga. IQ bagipimidde kuki Ebulaaya bapima okutegeera ne bagamba IQ yenkana bweti. Ekyo kimu. Ekyokubiri bw'ogamba nti Andrew Mwenda asinga Lwabogo okutegeera tubuuza Andrew Mwenda awandise bitabo bimeka vis-a-vis Lwabogo. Eno lisiti si njikiriza si Kagwanjala. However tunabuuza lwaki Kagwanjala yagitadde yagiwanise ku posti ye. Kagwanjala sekiwalinga mulimu gwe ogwawa akolye nali bagambi nedda gweja wakolera wali gwomanye ebbugumu eriri wali ne wa DP kituufu oli wa DP naye tukolereko ku bintu ebitugasanga ffe abagamba obeeraawo wonna wootegedde waakola. Museven ali mu namba emu okuva ddi gwe omusoda gwe wali ugenda okubojja ali mu namba 2 kyekisoboka singa bangayi muzeeyi wange Genosare kale namba emu banandiwuliriza Museven namba emu onuwaati kutufuga nnyo ne bia atufuze nnyo afuze Cameroon nnyo tekisoboka. There is no way Museven kuba mu namba emu nga kati kale katugeze kile bamutadde mu namba 6 bya busiru anti kyenkunyonyodde bya 6 ogambe namba 2 baluwa mbu Ramadhan Ngobi. How can you put Ramadhan Ngobi mu kifo ky'okuna ono B? Bano benalembe babikoze nkugambye Ngobi yajja okuba permanent secretary wa Ministry of Finance manyi gye yava. Na Ngobi nalegena ku TV nawolereza penalty ku diru ya coffee ngoye mugamba namba 4 Ngobi kiki kyenjawulo kyakoze bukyajja mbukulembeze ekimuteeka namba 4 gomanyi Katikiro wa mbulira kale let us compare Ngobi ne Katikiro wa Buganda. How can you tell me Katikiro wa Buganda ali mu namba 6 Ngobi permanent secretary wa Ministry of Finance mu kifo kyakuna ekibuuzo kirindi bukyajja Ministry of Finance kikyakoze twewoze nnyo agabye diru za penalty bamuwadde eddwaliro n'okusuubula kofi omukazi asuubulangayo wadde kofi neegi eddwaliro lyagaana Ngobi yali mumuwolereza ebyekisiru tuleete vis-a-vis Katikiro wa Buganda byakoze bukyajja
akomeza omutima gwa Buganda yayiye ebyo byokutambula nsibanya amasaza ga America amasaza ga Ssaabasajja simanyi biwa byonna nabiteeka mu bbugu gwamanyi omusajja wa Kabaka mu America gwe amanya amanyi gaabwe gwamanyi omusajja wa Kabaka mu Germany atuuka na ku mukolo ne bayimusa ambassador gw'okyasaaga ekitiibwa kya twabadde wano nga wasajjazze ne bakuba ekitiibwa kya Buganda omwana atandikawo Uganda nga musajja gundi tuleke twakoyedda tebagala uli alimbala gwanga Peter Charles Mayiga ow'ekitiibwa n'ajja ewaffe Mwankole ng'asonda tafaali. Do you know what it means? Aine balimuwa ate nga muli wa muzina n'ozina nyo nente twamuwa tafaali naye yennyini ne tumuwa ente ezizze ku ye nga mugamba Buganda ku ntikko ekyali wali Buganda ku ntikko naye ng'akyogera nonti ankole ankole erigenda ku gundi ngono omusajja atukulembera avuddeko yagamba Otafiire yagamba nti Otafiire ava mu lunyiri lw'abagundi lw'abalangira n'abambejja bankole yagamba so is my dad kati yagamba banaye twagakuzaawo Obugabe yamga Otafiire lwaki mwagala Obugabe nga nze ndi wano eri Omugabe abalayo twakumotegeera nokimanyi buli kimu akyeyise yeyitako Ssekabaka Museveni yeyise kyabulayo okweyita poota w'amayumba ababuloka owabiruda oba buloka abukose oba musajja omusiizi wa langi nagira kusiiga langi nga kisima buli kimu akyeyise alinye ku bonda buli kimu azze ku mupiira TV azikozeeko najja n'akola pressure up and coding n'atwagamba akoze 5 namugamba banaye njagala pressure up ezo muzikole live nga tuli live wesi tebasobola zikola live Kaye tusiibule kakati naye nzirayo ku kiri Bob Wine weesonyiwe Kaziwe Bashir mulabe nga aliwo nga ataliwo mulabe nga awaali nga ataliwo nalabye Ssenyonyi ku barometer nagamba njokedde ne Bashir namugamba Bashir fena tulina ebizibu nange nakawa bangamba omukulembeze tolabika naye bangamba ngendayo nempitayo yitayo no kwa Bashir akimanyi kati kankubule Bashir yalinze zonna message nezigwayo nayogera kusoma kwa Bob Wine nayogera Segirinya nti yali Sente nayogera obuzibu obuli mu NUP byonna nabyogera nabimalayo kati kankubule ekibiina ekyasinze obuzibu wano lwakuba mutemumanyi yenaalemu muli entalo naye media okumanyi muli kati kankubule muwozi yennyini ayawuzzaamu enaalemu gwomanyi kirimu enaalemu enjawukana muwozi ayawuzzaamu enaalemu yabadde yakafa Mabirizi yabadde yakava Kyankwanzi mu lwela mu lukuŋŋaana lw'ab'enaalemu n'afa gwomanyi ekiri eyo bagamba ndowooza ewa Chapati gye yatwaliramu nagirekawo ndowooza musiru ani agenda ekyankwa obala nti ngenda kugenda ennaku 3 nze akadomola kagundi okalaba kabongo bwetutuula wetudduka wetugira bwemugenda mu dduyiro ne mutoyi mbeera nako bwendi ebintu ebi bwentuuka ku katto neteeka omutwe nteekawo esaati ezo kati nze nkuwalonnaki sula olinza obufeesa nagenda ekyankwanze wenteeka omutwe ate esaati eyo gyensoosezza ku mufaliso kati njigenderera ku makyankeera njoza bongo wange ali wano okwekegeraga kubugi nnyo kati oli yatutama amanankanige eyogera NRM nupu togiraba nupu terina bizibu NRM erina ebizibu kankubule muwozi ayawuzaamu NRM ebyo lwabogo yagiwabuluzaamu entalo eziri eri it is only genocide yakyakumye ekyo kibiina Museveni njagala yefiisa olabo bakinasigalawo tujja kyesanguza nga toilet paper nga muli banyiivu nnyo Museveni waali yefiisa tugenda kwesanguza ekibiina ky'NRM nga toilet paper nothing tekirina kigenda kugattako kisigalewo weya ekyo ekipangisa ne wali bajja kigoba nga kigutte naye emyaka 4 bali mu buyumba wali bali awo mu buyumba ne toilet za pitira tulini bali awo tebayina kye basobola kwongerako tugenda kudda mu Bob Wine weesonyiwe Kaziwe Bashir mulabe bulabe nga kifaananyi gwe nga we tugenda kudda wano tutandike message egi emu ku emu
zitegeeza ki ne Bob Wine bye yasoma babitegeere otherwise kubanga kati abantu manyi banoonya wisdom nga kati wisdom jantu nnyonnyole mbanyonyere n'ekyo eyo gasiya Bashir eno nja kinyonya mu program eddako mubeere bulungi mweraba Kati TV neera